Kenzo bamussa mu kifo ekikyamu ate yali bakulembedde naye engeri gy'atakubwa nga bali bakubwa bayinza obutagatta olw'ensonga nti Kenzo awala n'abakubwa abawalana leka n'okuleka nsobola n'okugamba nti Kenzo ayinza okuba nti tabagamba nti ekyamugoba oba ku firebase nti yasanga tunyooka nnyo nga mukubwa kyo kituufu nsobola okyogera bwendo nti yatusanga nga tunyooka nga Kenzo atayagala bikubwa. Kenzo yasobola okuba nti era bw'omutunuulira bw'oti tatubeeramu nnyo. Sijja kwogera bubi ku Kenzo. Kenzo mumanyi ng'omusajja omuyisiraamu okitegedde mu bayimbi bemmanyi nga bali kwalaali nga tanywa kitamiiza nga takubwa kintu kyonna Kenzo mukkiririzaamu tatamiira. Kenzo nina abantu bange bemmanyi nga Aziza Ziyoni okitegedde sere bisinga bagafa abakubwa mbutu ababadde bakubwa oba abakubwa mutuba tetutegeera naye ate musuuza takubwa naye ate talengerayo. Ghetto Speaker yagambye nti nze ekigambo kyenzijukira ku Bobi Wine kye yaŋŋamba nti diguli y'omwavu kumanya nnakuyo kati ate nange nemba n'ekiri nga tugamba nti bw'oba wabuuka baako gw'obuusa bw'oba wabuuka naye bw'olaga nti wabuuka ate n'otabuusa oba tewabuuka. Kyekiro era kye yagambye nti ye okulaga ennyumba ye yali badde tayagadde naye ayagala buusa bakyaliibe balala. Kyekyofe kye tukola nti bw'oba nga wabuuka vaayo obuuse bakyaliibo babuuke ate naawe bw'obuuka genda obuuse abalala. Bannayuganda nziramu okuba mulanga ky'oyina kyonna engatto mpale saati butambala bwa ku mutwe abakyala mutuwe ebyo mukozesezzaako ebitannakolako mbitwalira abantu bange abaana mu ghetto kwolwo lwe tugenda Good Friday bambale ku bipya basobola okwambala ku bipya bakyusa obulamu bwe kyolabanga ekiwejje kirungi nnyo nga bwe ŋŋendayo kwolwo nembaako ne kye mbatwalidde era. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere Ugayaza Road. Nze lujja abanyabo ne bassebo abatulaba okwetolola ensi yonna mugamba mutya mwebali kwagala Kabaya sini ya Kabaya mwebali kumwagala okwetolola ensi yonna bonna bagamba Kabaya ye waffe butereevu nange era mmwe bange gwe waabwe mmwe baffe wetu tutambula Kabaya mu wiki wetu tusobodde okumitinga emirundi ebiri tewali buzibu tuba tumitiza omulundi gumu alhamdulillah Katonda watu wabakoze eki wabakkiriza Kabaya no nayongedde okukkiriza nti abaana ba ghetto muli banjawulo omanyi nti ejjo nasisinkanya ono Ghetto Speaker bana abamu ku baana ba Bobby naku sinali ku King Sam saba n'omwana ye yazimbye kalina musajja gwe Firebase ssomero
abo abaana baluddeyo emabega yajja mbu wa 15 abo abaana baluddeyo kati eyadduka amangu ye yadduka teyafuna okitegedde liri lyali ssomero Kabaya alina kalina bamiki balina zikalina baani bazimbe zikalina ne bano abaana abadde wano ab'omudomo nabo bali mu kalina bazimbe ghetto speaker kyakabi namulengedde nange ebigambo mbambiraba ngoberera nnyo si bigambo byayogera tabinoonya bunoonya weekiri okitegedde tojja kugamba muntu nti eyo emmotoka yange nga tetugirabawo kitegeeza ogiraga omuntu nga tugirabawo webale kukola muganda bw'oba oyina kyolagako teweetaaga kunnyonnyola nnyo tukugamba ate kati annyonnyola ekibajja deka naawe olwedde byayogera weebiri bwe njogera kyenina mba nkirina musajja mutuufu webale muganda wange n'abalala bwebali nno tonnabalaba ambasada yazimba enju yali just koolo bano abakuba essimu ku rediyo ambasada sali olwaleero ayina ennyumba ye kakati so bangi abaana ba ghetto bekozeemu omulimu naye ogenda okiraba nti buli luvannyuma lwa myaka nga5 tulabayo omu oba 10 kati nnyinza okuba nga oyo wa3 oba wa4 okitegedde nti kacyanga nzimba enju kati ate nzizeemu okulaba omulala ate avuddeyo eno ennyumba eri myaka 10 gye nasookera zibadde myaka nga 18 kwabiri kakati ndabyeyo n'omwana ate nga muvubuka asobodde okukikola era nina gwenkedde okugamba wano ku makya ne muga Buladi emirimu ogikola bulala omanyi naye okitegedde bw'ofuna ssente ate ozikozesa nga bw'oyagala naye nga wamasitalinga naye ze mbadde nkusaba emirimu gy'okola gy'amaanyi ssente ezo wali badde ozibalirira n'okola n'emirimu ng'ogikola mu layini entuufu nti amaanyi gajja kuggwa otuuke okuba nga waliwo abavubuka abazze nga basobola okuba be basobola nga baali kuwadde emirimu omanyi ne bajja kugamba akola mpola akuze kakati kyakabi nnyo omuvubuka mu myaka 28 oba okifunyemu 25 kubira obugalo gwe otambuza fayiro emyaka emituufu okweyagala mu buvubuka omwana oyo alina statement gye yagambye oyo ghetto speaker yagambye nti nze ekigambo kyenzijukira ku Bobi Wine kye yaŋŋamba nti diguli y'omwavu kumanya nnakuyo kati ate nange nemba n'ekiri nga tugamba nti bw'oba wabuuka baako gw'obuusa bw'oba wabuuka naye bw'olaga nti wabuuka ate n'otabuusa oba tewabuuka kyekiro kye yagambye nti ye okulaga ennyumba ye yali badde tayagadde naye ayagala buusa bakyaliibe balala kyekyofe kye tukola nti bw'oba nga wabuuka vaayo obuuse bakyaliibo babuuke ate naawe bw'obuuka genda obuuse abalala kyekimu kye tukozesa n'ewano nga tulwana n'okukyusa obuyinza tulwana kubuusa okitegedde byonna bye twogera n'oyo agamba nti tumujolonga olumu tuba tumubuusa kuba tetukuwemudde wabula tukugambye by'olina okukola nga bye bituufu era n'abalala bye balaba nti bituufu era bisobola okukola naye Bobi ono alimu kimwe nga ababadde naye ebbanga kuba buli avaayo okulaga King Sawa ayogera ku Bobi Wine olaba nga muntu si wa bulijjo Kabaya wavaayo okwogera ku Bobi Wine olaba nga si wa bulijjo kati ate ffe abalaba bano babadde nawe tuyita abayaayi balina ebintu bye bakola oluusi nebitwewuunyisa nange sijja kulimba Bobi Wine taggwayo naye nange neerero tola nti ndikyaliwo ne bwe mulaba neerero nkyamwewo nze tusinkana 1 naye neera nkyasigala mu kiriŋŋana ekyali ono ate ye nga mulala kubanga nzize mulaba okuva emabega bwanywa enjaga ye ne mu bantu eyo kitegedde kale n'abaako byabisse emabega w'ekintu ekyo era ekintu ekyo ne kimugobako n'abantu bangi nga gwayagala essada beerawo okitegedde gwatayagala ssada tema olw'ekyo naye nga ye era tugenda okuzuula ku lasiti nga kati nga nze
ngenda okulaba nti omusajja ono yabikkirira ekintu kino bano obutamutegeera kikyali baalisobodde omujja mu bulamu bw'ensi. Okwefuula kibanda n'okubalaga nti talina kyalowooza ku bye bakola. Naye ate bw'ayimba ennyimba nga zibakuba ate enkyanga anywa enjaga. Abagamba tuve ku oyo tabitegeera. Kumbe ayina oleeta akaliro. Kati kyagoba bangi mu kaseera ako. Abakazi nga balina okudduka baga omusajja anywa enjaga. Era newunya ne Mama Solomon ye yategeera. Ye n'agamba n'agumirawo. Era bannange nalaba ekyawandiikibwa mu Bayibuli nga abasajja bagenda okusaba nga bwe banaasaba nti waayo gw'oyagala ki? Omulala n'asaba amagezi n'omulala n'asaba ekirala. Kati mu bakazi era mba neewuunya ono omukazi. Naye ng'ate omusajja y'omu gwe mubeera naye eri nga muyaayi nga muli mu kunywa essada bikyali mu Guinness eyo yeekyanga eyo byayogera, ogenda okulaba ate bw'akomawo eno ew'omukazi ono ng'ate mulalamu. Okitegeeza ogenda olaba nga tategeerekeka. Kwegamba muzibu. Ne leero sijja kulimba nze kye mumanyiiko mulalamu si wa bulijjo. Yesu wa bulijjo olw'ensonga abasajja basomye diguli, abasajja batambudde amawanga naye bakomawo nga boogera erinnya Bobi Wine. Weraba sisitemu gye tubaddemu okuba ng'alina omukazi omu. Wegenda okitunuulira omukazi atanobangako nti yagenze n'amala. Ate nno mukyayinira eŋŋombo yammwe nti bw'omuggyako otamuggyako mukisa omuggyako kisiraani. Bobi Wine bw'otamuggyako mukisa omuggyako kikolimo. Waliwo ekikolimo osobola okifuna mu ŋŋenda gy'ogenze. Ogenze otya? Ebiseera ebisinga omuntu yalisiibudde omuntu gw'abadde naye n'amuwa n'ensonga lwaki ŋŋenda. Okitegedde nti mukulu munnange ebintu bino okusinziira kino na kino nze nsazeewo twawule. Then nambyogerako bw'agamba nti naye twalikyusizaamu ne tukola bwe tuti bw'oba tomatidde ekyo kale ggwe kankuleke naye toteekawo mbeera tukyali ki tusobola okuddamu. Namba esinga abo abafuna ekikolimo awereekerezaako ebigambo mubamanyi ng'agenda. Bobi Wine tagaba. Okitegedde? Bobi Wine mubi nnyo tayagaliza. Omuntu taliiwo kuba nti aweebwa buweebwa. Okitegedde? Omuntu taliiwo kubaawo nti alina kuweebwa buweebwa. Omusajja yenna yeekolerera. Olwaleero n'abakyala tubalaba abavuga zimpenkoni. Abakazi olwaleero mu Uganda wano bavuga emmotoka ezirengi Rover ez'akabi. Naye ng'ate abakyala abo ezo ssente tebasobola kuba nti bazikuwadde buwo. Kakati bwe tunaakuwa leero nina n'ekyali omulala gwe mmanyi bamwokyangayo bwe bamwokyayo paka kibanda n'akoowa n'agaana ebbulaadi nkwokya olumu mba sirina. Okitegedde? N'amugamba naye kakati baako ky'okola nkusapootingira awo nange ebiseera ebisinga bye nkola oŋŋamba oli bubi. Okitegedde? Naye oyagala nkuweeyo. Kati nze kyenkola gamba omanyi bbulaadi wano w'okiŋŋambidde okimanyi wano wonna siraba waayo kyankoko kisiggulira essigiri. Genda onoonye essigiri ya ssente mmeka nkugulire n'enkoko 5. Otandike okwokya enkoko. Kakati naakwokyayo paka ddi. Okitegedde? Omuntu omuwadde agende yeetandikira obulamu. Ebiseera ebisinga omuntu yaliyimiriddewo nga ye n'omanya nti abantu abakuli ebbali naawe bajja kukwagala ng'olina ate baagala era obayambe. Kakati buli avaayo n'ayogera ekyo talina magezi. Talina magezi. Tetusobola kubanga bw'osanze tulina edduuka awo nakuwa omulimu. Okitegedde? Nkuwaayo z'okoledde naye ate ogamba ze nkuwadde ziri tezikumala kati oyagala nkuwe kuzanga eza bizinensi ye bukya. Nti abadde akolera musaala oyo omwami gwe mulaba ekitono ennyo abadde afuna miliyoni n'okusoba. Ezo zireke ku buvulu bw'abadde alagako.
ng'ate kyewuunyisa Bobi Wine okutuuka mu miliyoni 7 nga bayimbira miliyoni 3 okitegedde nkakasa Buchaman yabadde afuna emitwalo nga 65 yali asasula musaala kubanga tubaddewo bangi okitegedde jjukira Firebase ebadde group team kakati kuliko numbers abantu nga bangi nga buli omu alina okufuna ssente Buchaman y'omu ku babadde basemberedde okumpi wali nga vice president nti okuba nti afuna omusaala oguddiringana ogumusaana nga vice president then bannobiyani ne baddako baani naye ate leero yakaaba era nga ye agamba kugaba ng'ate tubadde tukola ng'ekyovaayo kyogera ng'okigamba omuntu nti tagaba tolaba nti aba mulalu uyo Nubian yefunidde ekifo kya meeya kati tolaba lwakugumiikiriza ekyo n'obutanooma Nubian teyanooma musajja kati Buchaman yanooma era ne pusi bwezaala ebyana lumu egenda n'erya n'ekomawo n'ebikanga omuyaayu ne gudduka omuyaayu gutema kakati omuyaayu gwadduka n'ebyobufuzi wano zoobiraba bampuuga giramu bwati oyo atema kati Bobby ye pusi eba pusi kati bonna bamwetoolodde bwe bwana bwe eba ezadde ebyana kati weebiri wali weekomawo ng'ekangamu erwayo okudda weebikanga erwayo ekola saawundi eri emyayo ne gidduka kati buli eyadduka muyaayu oyina kyobuuza kaakati eyo ensonga weekyali njagala tugende ku bukulembeze bw'abayimbi buno Kenzo waali oba mwagala oba temukola ki oba temwagala Kenzo waali ye pulezidenti wammwe oba mwagala oba temwagala Kabaaya okkiriza ate naawakanira wanga bw'okyogedde nange linda njogere ebyange ogambye ye pulezidenti waffe ng'abayimbi sinze ayina abayimbi be bakulembera singa abadde pulezidenti wange twalikedde ku makya ne tugende ku National Theatre kifo ky'abayimbi tutuule tulonde omuyimbi n'olunaku lwe tunaateekawo tugambe tugakulonda pulezidenti waffe twamulonda wandabayo ate waliyo bamulonderawo toyina oli w'amawulire naye naawe tomanyi wa gye balondera Kenzo musoza bannange ye pulezidenti era wawulira buwulizi nti ye pulezidenti ng'omulala bw'akiwulira era alina ne vice we ye Shiba ebyo tusobola byogera kale wulira kafaani ate gw'oleeta maama kafaani muleke muteeke wali oyo muleke ate tamanyi kye yayingira bamuyingiza buyingiza simanyi lwaki oba batomera kakati nze gamba bino Kenzo teri yamulonda bwe kuba nti kwali kulonda pulezidenti twaliise mu mbeera y'emu nga bwe tulonda abakulembeze abalala nga bwe tulonda chairman w'ekibiina ne tugamba tulina association eno okitegedde bakidaawo simanya biki kati omukulembeze waayo yono tutuula okitegedde ati ye kati akulembera association zonna kati bwe baali balonda ab'e Kampala be bayimbi bokka walabako alinnye n'ab'e Masaka kati Kabaaya ojjukira King Sawo yali yeesimbyewo ne Sindi ku kino ekya enwuma ey'abayimbi okwo okulondoloza kwaliwo okwo kwe kwali badde okutuufu anti kati kwalemme okubaawo anti okwo tebakwagala kati Kenzo kajje bwe yajjiraawo era neewuunya nnyo ne leero kambagambemu abayimbi bwe baawe bali abategeera bawulire bino neewuunya olunaku lwe bwakya nga bagamba Kenzo ye pulezidenti w'abayimbi sijja kwogera bubi ku Kenzo mumanyi ng'omusajja omuyisiraamu okitegedde mu bayimbi be mmanyi nga bali kwalaali nga tanywa kitamiiza
nga takubwa kintu kyonna Kenzo mukkiririzaamu tatamira Kenzo nina abantu bange bemmanyi nga Azizi Aziyoni kitegedde naye ate ye Azizi nsobola mussa mu level ndala takubwa takola ki naye ate asobola okutegeera Azizi ategeera bulungi nnyo naye Kenzo takubwa naye ate tategeera talengera wala. Tuli ku bukulembeze bw'abayimbi Azizi Aziyoni agiddewa. Azizi Aziyoni mbadde nkugereza nti nina mu industry eno bemmanyi nga bo ne bw'osembeza ekyokunywa wasituka tasobola kunywa. Azizi tasobola kutuula naawe awo nga mutaddeawo amacupa ga kuleeti ga bbiya mbu muli mu kunywa wadde agenda mu bbaala era muwe ekitiibwa ku ekyo mumanyi bwentyo kuva edda mumanyi omuvubuka oyo takyamuka kati nemusuuza ebbanga lyemmulabye teyeeyokya tanywa kitamiiza takola kiba ebiseera ebisinga bagafa abakubwa mbutubu ababadde bakubwa oba abakubwa mutuba tetutegeera naye ate musuuza takubwa naye ate talengerayo kati nemusuuza obukulembeze bwe bupaatiikewo nti waliwo abaamuleeta ne bamuteekawo. Mbadde manyi nti wokonye ku bantu nga Azizi Aziyoni n'ogamba ne Kenzo takuba nti be basobola okukulembera abayimbi. Baali badde abakulembeze naye ate abayimbi bakubwa. Kakati Kenzo bamussa mu kifo ekikyamu ate yali bakulembedde naye engeri gy'atakubwa nga bali bakubwa bayinza obutagatta olw'ensonga nti Kenzo awala n'abakubwa. Abawalana leka n'okuleka nsobola n'okugamba nti Kenzo ayinza okuba nti tabagamba nti ekyamugoba oba ku firebase nti yasanga tunyooka nnyo nga mukubwa kyo kituufu nsobola okyogera bwendo nti yatusanga nga tunyooka nga Kenzo atayagala bikubwa. Kenzo yasobola okuba nti era ng'era bw'omutunuulira bw'oti tatubeeramu nnyo ebiseera ebisinga kati yajja ayina kyayagala okufuuka ekyo kye yali afunye naye n'akizannyiramu nti era yakijja eri ku ssomero wadduka na mangu waaligumidde emikka kati wulira kati gwe wulira Kenzo nkuyisa emirundi emeka waalikomawo eri gye wadduka waaliwo ekyali kikwekebwa okunyooka okwo kwonna waliwo ekikwekebwa okukuuma omukulembeze waffe ng'ali fiiti atuuke ekiseera mu nkyamu muveemu engolokofu. Mwamukweka empiki Kenzo y'ataategeera olw'ensonga teyali mu famire eyo yatwewala nnyo nadde eri kati mukudde ebbali ebigezo wabigwa yali baddewo n'atawalana n'atakubwa kubanga Butcher gwe omulabanga akubwa takubwa muti. Njagala okugamba bino Butcherman ekintu kyakozesa mayirungi takuba muti ebyo byanywanga bw'olaba omuntu bw'aba nti tanywa sigala n'akwata ng'akola vidiyo oli n'alowooza ali anywa siga naye Butcherman anywa enjaga abali eyo banambuulira just agyesibako nti yajja ayagala okukulembera bali nti abalage nti ndi wa mu ghetto ekitegedde n'ekitaali kituufu kubanga mumanyi byatakozesa mbimanyi byayagala mbimanyi Butcher mumanyi kitegeze kiti mutwe gwe tegukisobola. Butcher tanywa njaga Butcher alya mayirungi kati ate amayirungi gaali agalabanga agatakuba nago nga gayina sayidi gye gakuvuga gy'otayinza kutegeera kuba go gavuga mpola kakati bwana musuuzi atomera naye sayidi emu wadde ekyamukuba mu kya copyright naye abadde agezezzaako provinga nti abayimbi bonna kyabadde bayayaanira copyright yagibanoonyeza yagisase kati musajja wattu baamutikka ekiyinja ayina abamuli obubi eri bamubuuza ekintu sitole ki kati musuuza ne bwe namulabye ng'atuuse mu paalamenti bambi ng'asanyuka ne musuuza gwendaba si ye sayizi gye yalimu oli nga yeekolerera kakati musuuza mu luvannyuma lw'okuddamu kuba nti baamutwala mu kusabiriza eri ebintu byakyuka yakogga n'okogga kakati musuuza
abadde alina okuteekawo ekyo kyennyini alemezeemu oba binaaba bifu naye ng'abalaze nti tulina we tutuuse naye nga tewali kiriwaawo teriiwo mateeka gwe togalabye bwe gamutabudde owaayi neighboring right nakyo mwakyesibyeko eyamba yawandiika ogenda okulaba ng'ennyimba bonna ze balina ono abawoone yabayamba kituukeyo eri ye yababala ogenda obatunuulira ng'ojja kusanga ez'akamiiri nga za Lakejje Lakejje azzaayomba enkya n'eggulu ng'agamba mwana nakuwandiikira katupa kase nenkuwandiikira Lakejje omumanyi ze Lakejje abaana bamumanyi yabadde awandiikira Kamiliyoni bamuwandiikira leka naawe omuwandiisi we yabadde Lakejje naye akimanyi kakati kitegeeza ku nnyimba za Kamiliyoni ayinza okuba n'ennyimba nga 6 kati ate ogenda okulaba ennyimba ezo 6 nga nazo zirimu ebirumira bintu bizibu bino ogamba ennyimba za Kamiliyoni empya oba naziri enkadde nkugambye ate enkadde zimamamiya ezisingaawo ennyingi Lakejje yabadde aziwandiika simanyi na Lakejje gyali akyali mulamu Lakejje waali naye nga era bw'omanyi ensi eno nti bano Lakejje omumanyi Lakejje ojja mmutegeera ojja mmutegeera gwe kemwogeddeko wano ojja mmutegeera abamumanyi bamumanyi Lakejje yamuyamba nnyo naye ne batuuka era ne baawukana nti tategeera gye biggweera kyekiri kyeggambye nti n'okukulembera bano abayimbi nga Musuuza ng'abayimbi abo bakubwa nga ggwe tokubwa waali baddeko ekibeefaanaanyiriza nti tokubwa naye ate obalaga nti mwana tukolagana bulungi nnyo nenjagayo naye mwana enjaga eyombye okitegedde osanga osigala omuteekamu waadi ezo okusobola okukyusa naye Kenzo yajja kulaga nti ggonywa enjaga todda wano okitegedde beebo bonna nga bola nti Bebekulu aba takyagala asiiba akyogerako ti abo banywi banjaga nga bw'olaba agirangira saa ti awo oyo omwana oyo okitegedde kakati tosobola bakulembera omuntu bw'atyo tasobola kukulembera kati goloza omukulembeze omutuufu mu bayimbi nga tunudde mu bo bennyini yali baddaani omukulembeze ate ye yava mu kuyimba yali badde Bobi Wine okulembera abayimbi eyali kulembedde abayimbi yali badde Bobi Wine n'abatuusizaawo we bali nti batandike okulowooza ku bya copyright lo bifuuka ensonga tutuuke n'okyogerako abadde Bobi Wine wabula n'ekizibu wekiva nti oli eyava mu kintu kino ate era nga yaleese kino ne bano abaagala okuba nti balemesa oli kyayagala basooka kukwata bano ne babagamba ekintu kisoboka kubanga bigenze okujjawo nga waliwo meeting eyasooka nga bano aba federation tebannatuula Bobi Wine bwajja mu byobufuzi ye n'alaga abaana bano nti wabeewo okutuula ye ng'akitegedde nti bano bagenda kulwanyisa nnyo ekintu kino olw'ensonga gyenva kati bagenda kutyoboola ekintu kino bafuule omuyimbi ekyo kwegamba ekisekererwa nga bwe tulaba leero nti wabaddewo Idi nga oli abayimbi emirimu bwe gibadde gitambula nga leero tulabye omuyimbi omu yekka ye video trading nti omuyimbi oyo yabadde Masaka yali egindi yaliwa mu nnaku 3 abayimbi be tubadde tulabanga ab'amaanyi nga batudde ewaka bali mu piraawo kakati omusajja yabayita n'agamba bannange mujje waliwo ekijja wabula bwe tugoberera bino tusobola okutuusa kiri naye amazima ga Katonda mbalayirira bwe mugenda mu mutima bwe guti ne mugenda ew'omwami oyo ekyo ekintu tekiriiyo abategeera baapiikinga abataategeera baatema beebo betulaba era kufuluma wali nnaku 2-3 tuwulira waliwo ekitambula wano abayimbi eno bavaayo nakutiya kubanga eri teri ssente waliyo magezi okitegedde
eri waliyo magezi omusajja ge yasaba mu Bayibuli kitegeeza amagezi ge gakola byonna badduka ne baleka amagezi ne badduka ewali ssente nga bw'abayambako okubayamba ku copyright so nga zizenga nnene nnyo kakati kiseera kituuse tutandise okulaba nga bwenzize mbyogera nti Kenzo ogenda kulaba bayimbi nga be bakulumba abayimbi nga be basinga obutakwagala ate ne babawa copyright mu kaseera nga abayimbi oli amaze obbasuula kati ng'omukulembeze yali kulembedde ng'asigaddeyo yali Kyagulanyi abadde Bobi Wine naye kikyogamba nti abayimbi bagudde gwe concert omwaka guno olabye mmeka ngende nkunoonyezeeyo concert za 220 mu emeka 220 anti kati concert omwaka ali muto tugenda mu 2016 tujje manya 2016 tujje paka mu 220 nga Bob tanajja mu 221 tukebere concert ezizze zibeerawo ebivulu bulonchi kulonchi nene kamiliyoni akoko n'atamanyi naye ng'ategeka abantu ne bajja naye olwaleero gwe bakwate bonna obagatte nga tekuliiko kingisa gwe bakwate obagatte kamiliyoni akomawo oba mu gwokutaano kola ki ayinayo ekivulu kale tugenda kiranga jangu ayikole ate kyemmanyi engeri omwaka gye gukyali omutone Kenzo essaawa yonna Kenzo taliddamu kamiliyoni kakati gwe ogenda otuwa ku vibe z'essanyu jangu ajje awo wonna awo mu time w'oviirayo n'obyogera bana ng'ozitaddeyo owulire ggwe kweza kutia zote wetika sawa ya kulipa huyu anajua Kiswahili utarudisha hiyo pesa atarudisha naye Kabaya oba obukulembeze bw'abayimbi buve banga mu gavumenti oba buve mu bantu nga tebali mu ati kuba ndabanga mu abeeko ate kati atali artist ajja ati ategeera ebintu bino era bali kye baali babala je biyiba kugamba yimba akayimbo oyite wa minister awulire amanye endongo neyo mpozi byaliwo oluyimbo muyimbi omalo luyiya osoka notwalira minister nakukkiriza ogende mu studio wali tumwebaza obani kakati minister yayimba ddi atamanyi na solo fazi bwe zitambula jja tutegerere andi muganya okwetegerera affe tujja kwetegerera mu maaso awo tukyalina kye tuliko ensonga enkulu yonna olwaleero lujja atabudde buli kimu tumanyi gyali ffe tumanyi gyali yatubba n'obululu kakati kye tujja okukola kusooka kutereeza biri then tulyoke tutereeza endongo teri ndongo kutereera kati abayimba muyimbe bw'okolayo ku ssente naye abayimbi baffe bano abalala abataawagira kirowoozo kyaffe kino kyakukyusa bukulembeze temugenda kudda endongo y'abayimbi ndowooza kati bano ba promota balusiini b'omulembe guno yesawa beetegeke bagenda kubanga oli ateekayo ssente ze afune kiralu nalabye Kenzo ng'ekintu kino akibalaabala nendaba obuwumbi abayimbi bwe badde bafiirwa Kenzo yabaze obuwumbi obugenda ova ku kampuni z'amasimu ng'oguze kano akayimba wano wenkukubira ne kavuga aka Kenzo ako ezo ssente babadde bazifiirwa yabaze nga obuwumbi tuba mu buwumbi obanga bisatu n'okusoba buwumbi n'obuwumbi obwo abayimbi babuyina kaliro ke kamwogeza ebyo gaddeyo n'abatemeratemereza rediyo n'abatemereza TV n'abatemereza amabaala yatemeteme ssente nga wallahi abayimbi bagenda funa ssente empitirivu era ndowooza yamaze kuwulira bye namugamba oli n'atemaatema era ddala nga bwe tubadde tubyogera nti waliwo ekitabudde ensi eno tewategedde bapromota kibaliko bapromota nasooka laba ba Abitex Abitex akyaliwo okko naye kati ng'omwami Ketti Ketti amaanyi ge yali ateeka mu bivu siga ateekamu olwaleero batuuse ne balangirira ne bagamba kati tutegeka ne Kenya kati
badduka Kenya kati ewali abayimbi ne Tanzania gye bali Talent Africa sebali mu kwogera gamba nti bagaziya kintu bali mu kudduka Uganda bakitegedde nti abayimbi be Uganda tusigazizaayo 2-3 kati atenge ekivulu kyetaagako abayimbi abali mu 10 kakati tunatwala Kabaka yekka saha kati ko bali katusembula endongo kakati Musuuza ye alowooza music yakyali wagwagenda okujja mu sente nga naye bawagizi baffe batuuse ne bakola minzaani kooti y'abantu yatuula nesala emisango gyonna n'ogw'abayimbi negusala negamba abo baboolebwe jajiwaayo tomumanyi saha kwe kukola eki ebivulu 2 mu mwaka gumu kakati firimu wejjidde yino ate kati yeetaaya abantu balina ennyonta ya music balaba yaliwo omuyimbi ye Kabaka yaliwo abalala ne bagoberera kakati firimu wejjidde yino olwaleero luno nina ekintu kyendaba oba mukirengera nti olwaleero omuyimbi afokasingidde wakaawe atudde ati bw'ava okuyimba ati takyagenda wagundi tutandise okulaba amaka agatagenda mu bantu amaka ng'abantu tebajja gwokyalabako omuntu ng'akyazizza abantu ewe nti kamiliyoni babaddeko esseguko baleka babeerayo nga tebiri mu kamera owaayi gwe genda onoonyereze kati omuyimbi yasigadde omu akyalibwa ewuwe yakoze obwakabaka sirias kino kankibagambe King Sir nange nze nnyini ndi wano munnange mba ndi awo nga Kabaka akugamba musajja storage leero yidi okitegedde mwana nsalaako wano kakati nange natuuse ne mugamba naye musajja nange nvimbisaamu nange nkyaliraako ewange naye yaŋŋambya tugenda kukola bwe tuti engeri gy'oli pulezidenti wa ghetto nkuwadde olunaku ŋŋendeko mu ghetto zo mpitemu tutumye n'akamere wali nga kafumbe siriyasire nga kabakyefu okitegeere nga woteeri eri eyafumbye baleete emmere eyadda sooke nkukyalireko mu ghetto n'ekyo nekinsanyusa era sigenda bagamba nti oba ŋŋenda mu ghetto ki oba ŋŋenda wa naye Good Friday mugenda mu ghetto tuli mu ghetto n'emmere ennungi ennyo evudde oba enaava mu serina oba wakuba Kabaka akasente akalina sooka otunula ekintu ekyo nti wazzeewo obwakabaka era omwana ono nga tagambye nti oba aninze n'enkitunuulira n'enkiraba nti kati kituuse ekiseera Shiba bw'oba oyagala ofuuka ow'amaanyi genda ewa Kabaka akulabiseeku Kamiri oba oyagala ndi mu kwewuunya nnyo nti bakamiri bye baali balina okukola ng'abayimbi bagenda ewe nga takkubidde nga gwolina omukubiro og'owaayi kaŋŋendeko ewa namba 1 okitegedde wali bize olutuuka ewa Kabaka weewuunya abavubuka bakeera wa Kabaka ate balya ne banywa n'okunywa nze natidde n'okutya atandise okusensera ebizimbe buli wamu gwe tozirengera ani yalikoze ebintu ebyo kati tufunye Kyagulanyi owookubiri gwe namba 2 sirias Kyagulanyi namba 2 ye Kabaka kamugaane kamukkirizi kamukole mutya ye Kabaka gwe tomutya naye wa aliyeni lwakwana kukyabala abavubuka baaliyo olina ate waleetawo kati ate obadde ki gambye waliwo omuntu ogamba nti abavubuka kikaaki ye beeyisa batya abazzeewuwo tewawulira ebyafulumayo ngati fango nenzigale ekyakola fango nenzigale kakati byali bituufu ebya fangoni nti bagiggala fangoni ne bwe baba tebagiggadde mu lwatu era eringa enzigale tekyafuluma kintu fangoni efulumayo ki fangoni forest bano bonno be bantu bange abamu ku benkulembera lwakugaana kuwuliriza bigambo byange nze nabagamba nti amayirungi gano omuntu yalisobodde okugalya n'abasitede naye ogalidde otya kubanga gasuubiza ebitasoboka amayirungi gasuubiza ennyonyi nga togigule amayirungi kyekintu ekitwala ne ssente mu mpola ng'omuntu tabuuse
nti mitwalo 3 ogirina era abavubuka muwulire ebintu bino mitwalo 3 ogirina kogula paaka y'amayirungi ey'essatu omanye ebigigenderako nkubalire paaka ya 3 bigenderako ki eyagala pike wa 2,000 bwendowooza pike wa 10,000 ezo ziweze mmeka 15,000 eyagala ebikopo bya caayi ebi 2 ezo nusu 1,000 kakati bw'ali ebintu ebyo ebiseera ebisinga batono nnyo ali amayirungi ago n'atateekako bitamiiza birala bw'aba anywa enjaga ayina okunywa enjaga ya 13,000 nusu ebyebi nusu 5 ezo ziweze mmeka nusu 8 sika 9 oba tokola n'oba ofiirwa akati wulira ebirala akola yoyo avuga boda kati nkutwala watuufu tuli mu nusu 9 kakati kugenderako obuwalagi teri amulya ne yeebaka nga tasuze nga yeetakula omuli w'amayirungi yeebaka ssaawa 10 nga bukya asula bw'aba tanywedde bintu ebyo kati kitegeeza walagi ajja kwongerako nga wa 13,000 kakati amayirungi ebiseera ebisinga togalya nga toseyalinga ojja kuba kwoli pike owekwono kati bw'oba gw'olya ka 13,000 gw'oyonoona emitwalo 2 kati alya akanusu 6 paaka 2 bw'oba ne ssente gw'oyonoona emitwalo 4 ne bakyaliiba abakuli okumpi ono owa booda ayonoona gumu kitundu ku k'enkumi 3 nenkaguze 3 ate kannyongeddemu endala mutwalo n'okusoba kati sikeeka ebbeeyi naye ate keeka kusombamu ate kaleeta ebirowoozo ebikyamu singa okalaaliramu nnyo n'okalya keetaaga omuntu akalya nti gwe bw'oba olya ka 3 okaliira essaawa 2 ku 3 n'otema amayirungi ago n'ogasuula eryo ojja kuba bulungi kakati Alien Anderson yamusuula nga yakaliirako Minati Maid banna Minati Maid bamubuuza oli owaye betukugamba Busoga oyimbe tukuwa akawumbi ogenda yagamba siina ddiiru yonna na Basoga ogiina naye waliwo ekyakubuzaabuza ne kikozesa ensobi kale tumuleke omwana naye nkyakwagala mutabani muli bakyali bange kale olunaku olwaliro Kabaya katukome wano tujja kuba tuddiŋŋana ku wiikendi awo teri mbwa yonna tubeere nga tetwongera ebigambo ate ne luli olwa Good Friday nsaba ontegeeza jangu olabe nzija kugenda naye mu ghetto tewajja na mu ghetto ffe twagiriira mu ghetto ne ttiimu Wanda King Sam mu ghetto bwe twava ewa Kabaka ne tusalako mu ghetto so kati Good Friday nja kujja tulabiseemuko tulabe bwe kinaabeera President asazeko ghetto sisabye ebintu byange byensaba bulijjo tova wano olujja bannayuganda nziramu kuba mulanga kyoyina kyonna engatto mpale saati butambala bwa ku mutwe abakyala mutuwe ebyo mukozesezzaako ebitannakolako mbitwalira abantu bange abaana mu ghetto kwolwo lwe tugenda Good Friday bambale ku bipya basobola okwambala ku bipya bakyusa obulamu bwe kyolabanga ekiwejje kirungi nnyo nga bwe ŋŋendayo kwolwo nembaako ne kye mbatwalidde era kirungi kale temujjanga okwo akuume Kabaya wate wafaananye tujja kudda mu kaseera katono nnyo kuba ebyokwogerako bikyali bingi